Wabula bannayuganda, omusajja omuganda ow'Embogo Kyagulanyi agenda atya ku malaalo ag'omusajja Kawenkene eyalagira okuttirwa kwa Kabaka wa Buganda. Omusajja omukulembeze ate omukulu nga Wambogo era nga musajja muganda. Kiki ekinene ennyo ekyakutwala ku malaalo ga Kawenkene nga yakaabya Abaganda amaziga n'amalawo Obuganda era n'amalawo ennono ey'Obuganda oba ey'Abaganda. Igwe ng'omusajja omuganda wagenda ku malaalo ga Kawenkene Mwami Kyagulanyi ow'Embogo nga ogenzeeyo okumwebaza ki ekyo kye yakolera Abaganda. Mwami Kyagulanyi wali oyagala kujjukiza Abaganda nti ono Kawenkene ye yamalawo Obuganda oba wagendayo nga ogenza okumwebaza olw'ekyo ekirungi kye yakolera Obuganda ate nga naawe oli Muganda. Bannayuganda, ebyo bye bibuuzo era yenjogera eri mu bannayuganda abasinga obungi eri Mwami Kyagulanyi ng'agenze ku malaalo g'omusajja gwe bayita Kawenkene Obote. Munnayuganda, bw'oba omaze okuzimba weetaaga okweyagalira mu ntuuyo zo wayalinga ekizimbe kyo n'ebintu eby'omulembe European Standard. Era mu mpayalinga ya European Standard eriko garanti. Oyagala kuteeka mataala mu compound oba mu swimming pool ageeteekako gokka gayite automat belisinenge. Tukwase essomero lyo, wooteeri oba ekifo ekisanyukirwamu gamba nga Children Park. Tujja kiwayalinga mu bwangu ddala ate mu ngeri ya European Standard. Ne bw'oba oyagala okugula ebikozesebwa mu kuwayalinga amasannyalaze ebiri ku European Standard, tuwa omukisa anti-quality time and standard is our guarantee. Contact us on all Eddie Mizaya social media platforms oba ku emails eddymizaya@yahoo.com oba semedi2003@yahoo.com. Eddie Mizaya is a European verified electrician. Let's extend our skills back home. Bannayuganda mutugjeeko akamanyiro n'amaalo. Bobi Wine Kyagulanyi musajja muganda era Kyagulanyi yeesimbyewo wenkoledde vidiyo eno ng'ayagala kufuuka omukulembeze w'eggwanga Uganda. So Mwami Kyagulanyi tayagala kufuuka omukulembeze wa Buganda wabula ayagala okubeera omukulembeze ow'eggwanga lyonna omuli Abasoga, omuli Abatooro, omuli Abanyoro, omuli Abalugwala, ba Westerners, ba Easterners, Westerners nga mwe muli n'Abaganda. Kitegeeza ayagala kubeera omukulembeze ow'abantu bonna abali mu Uganda, so tayagala kubeera omukulembeze ow'eggwanga lye bayita Abaganda. Mwami Kyagulanyi kye yakola okugenda ku malaalo aga Mwami Obote, imwe gwe muyita Kawenkene, a good Muganda is a dead one. Yayogera ekigambo ekyo. Njagala mbategeeze bannayuganda naddala Abaganda, Mwami Kyagulanyi talina nsobi yonna gye yakola. Ekisooka, mwana azaaliddwa atamanya byaliwo wabula eyabuulirwa ebyaliwo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Mwami Obote Milton yali mukulembeze wa ggwanga Uganda. Mwami Kyagulanyi
okugenda ku malaalo ago yagendayo okuwa tribute eri omuntu eyabeerako president w'eggwanga Uganda, so si nga omuntu eyamalawo Obuganda. Ekyokusatu, Mwami Kyagulanyi omusajja Omuganda ow'Embogo yagenda okulaba ku malaalo ga Milton Obote mmwe gwe muyita Kawenkene nga omusajja eyakolerera ennyo eggwanga Uganda, kubanga ekyamazima yali mukulembeze era yali president. Buli mukulembeze abeerako byakoze ebirungi n'ebimusobyeko, nga ggwe bw'oli mu makaago olina byokola obulungi ate era olina ebikusobako. Ne Mwami Obote Milton teyali Yesu ate era teyali Katonda. Simuwolereza, nze ndi musajja Muganda, era bakadde baffe bye batunyumiza ku Milton Obote imwe gwe mwatuuma Kawenkene biruma era si birungi. Naye njagala mbuuzeemu, watya nga birimu ebimuwaayirwa nga bwe bava kati ne batugamba Idi Amin yalyanga abantu, naye ng'ate ekyamazima bagamba yali propaganda, kubanga Idi Amin teri muntu n'omu gwe bayinza kugamba nti yalya. Teyali musezi, yali musiraamu, naye olw'okubeera nti no akazannyo k'ebyobufuzi kakuvunza, baatunda sirogane nti omwami Idi Amin dada yalya abantu, ekitali kituufu. Kati watyanga ne Milton Obote ebimwogerwako mulimu ebyokuwaayira. Ekyo kibuuzo. Ekyokubiri, Mwami Milton Obote akola kinene nnyo nga ava mu West Nile. Mwami Kyagulanyi gye yagenda okusaba obululu era nga be bamu ku bantu baalina okukulembera singa aba afunye omukisa okufuuka omukulembeze. Kaakati aba avunaanwa musango ki? Mpozi nga mwagala kugamba nti Kyagulanyi ng'omusajja Omuganda alina kukulembera Baganda, which is bad. Kyagulanyi okugenda ku malaalo aga Milton Obote ke kamu ku bubonero obulaga nti si musosoze, nti agatta West Nile's wadde ye Muganda. Nze siwagira Bobi Wine politically, ne sisobola kulaba mbwa ate ne ngiyita embuzi. Oyo ye Eddie Mezaya. Mwami Kyagulanyi muvunaana musango ki olw'okugenda ku malaalo? Era mu Luganda tulina olugero lugamba nti omuntu omubi mu nsi muno ye muntu awalana omufu. Mwami Kyagulanyi bw'atagenda ku malaalo aga Milton Obote Kawenkene agenda kuvaayo. Nti Bobi Wine bwe yagendayo okuwa tribute oba respect for his deeds, nti omusajja Obote agenda kuvaayo mu ntaana addemu atokyalinga Obuganda. Nedda. Mwami President Museveni bwe yagenda mu West Nile yagendako ku malaalo ga Milton Obote. Bobi Wine we yagenze. Lwaki ye temwamwogerera mwe bannayuganda? Oba kulw'okuba ye si Muganda? Ngamba Mwami President Museveni. Mwami Museveni ekyamutwala ku malaalo g'Obote kuwa respect nga omuntu yali akulembeddeko eggwanga Uganda, era nga akabonero akalaga togetherness. Ne Bobi Wine kye yakola. Kati lwaki ye Bobi Wine mwagala omuteeka kalabba? Ekirala, Mwami Obote Milton Obote Kawenkene
yayita President Museveni buli kika kyalinnya erityoboola era ye muntu eyayisa obubi ennyo President Museveni yamunyoomoola okutuuka ku mbeera esemberayo ddala okuba embi era n'amuttira n'abantu abaamuli ku lusegere naye mwami Obote bwe yafa President Museveni yatuma minisita we gwe bayita Nshimye Augustine yali akiikirira Mityana by then bali bagiyita Mityana South bwe yagikiikirira era yali by then Minister of Justice bwe nzijukira mwami Nshimye nakati akyali ye Mityana lawyer kati w'amaanyi nnyo oba ali akulira abalamuzi mu Uganda tali wange mwami Nshimye yalinnya ennyonyi ku ssente y'omuwoomusolo nga ssente ezo zimuweereddwa President Museveni n'agenda e Zambia mwami Obote gye yafiira n'atikka omulambo ogwa Obote n'agutwala mu Uganda ate nga n'ennyonyi eri private eyatambuza omulambo paka Ntebe era bwe yatuuka Entebbe mwami Museveni president w'eggwanga Uganda n'akola entegeka ze bayita state funeral n'aziika mwami Milton Obote mu ngeri ey'ekitiibwa. Lwaki mwami Milton Obote yaziikibwa mu mbeera eyo by President Museveni ng'ate ye yamuyisa bubi nnyo in physical kitegeeza nti mwami Museveni amanyi bulungi omuntu ng'afudde aba takyalina musango kubanga ne bw'onoomugamba nti omuvunaana afudde. Kati mwami Kyagulanyi okugenda ku malaalo it is a sign of respect eri abantu bonna abalimu ku bwongo. N'ekirala mwami Milton Obote yayina a strong attachment ku Buganda. Yali musajja mukakwa naye ng'ate omukyala gw'alina bamuyita Miriya Kalule Obote. Miriya Kalule Obote mukazi Muganda. Omukyala oyo yamuzaalamu abaana era bw'otunula omusajja gwe bayita Akena. Mwami Akena alimu omusaayi gw'Abaganda. Watyanga Bobi Wine okugenda ku malaala ago yatunuulira ekyo n'agamba ono yali muko wa Buganda, nina okugenda omuwa ekitiibwa. 1 ng'omukulembeze w'eggwanga eyalifugako. 2 nga omuko wa Buganda kuba yawasa mu Buganda era atuzaalira abaana. Watyanga Kyagulanyi yagendera mu aspect eyo. Abaganda abamu mutugjeeko akatijjo. Nze ayogera bino ndi musajja Muganda era neddira ŋŋonge. Maama wange Muganda Alice Nakakande wange ye. Taata wange yafa Asumani Sembatya nga musajja Muganda wa ŋŋonge. Banziika Kalangaalo ku muzikiti. Ndi Muganda. Omukyala gwe nnina mukyala wange Muganda. Abaana be tuzadde Baganda. Ekitegeeza bye njogera nnumirirwa era teri muntu asinga kwagala Buganda. Y'ensonga lwaki nsaba bannayuganda baleme kulonda Waisa Mufumbira Omusoga mu Buganda, baleme kulonda Lubongoya mu Kampala
mu Buganda baddeyo waabwe kubanga nnumirirwa Obuganda. Naye ensonga ezijjamu obusosoze ku muntu afudde wadde amawanga amalala gatusosola, ebyo siyinza bikkiriza kubanga Mwami Kyagulanyi gega amalalo gasoose okugendako, oba omuntu bw'anaafa mu West Nile Kyagulanyi oba Muganda talina kugenda kugendayo ku mikolo oba okuwasaayo. Kyemwagala okutegeeza no, Mwami Kyagulanyi nze simuwagira naye talina musango. In fact ekyokugenda ku malaalo ga Mwami Obote eyaliko president nga Elder eyakolera eggwanga Uganda, ekyo kiyinza okuleeta abantu nga Eddie Mezaya ne tutandika okuwagira Kyagulanyi kubanga ke kabonero akalagira ddala okwemenya nti oba bazadde baffe bo bagamba ono omusajja yali kawenkene, neffe ng'abaana tetulina kutwala ntalo z'abakadde baffe. Ife omulimu gwaffe ng'abaana kulongoosa ebyo ebyasoba oba ebyasobezebwa bakadde baffe, so si kusikira nsobi z'abakadde baffe nti taatawo omuntu gw'atayagala, maama omuntu gw'atayagala, omuntu gwe batayagala awaka nti naawe tolina mwagala. Yankola ki nga nze bwe babeera nga bayombera bintu byabwe? Njagala mbuuze, waliyo omuntu asobola okukeera ku makya n'akusanga mu kkubo n'akkuba oluyi nti nedda? Kati mwabatijja mutijja empola okuddako nga tufunye omuntu sitoletteera n'atubuulira ebituufu ebyasikiriza Mwami Obote ng'ate yatuwasaamu, ekitegeeza singa Mwami Obote yali tayagala Buganda yali tajja kuwasa mukyala Muganda, kuba newaaba waliyo abawala. Am I clear? Mbalaze nti Kyagulanyi ayagala ntebe ya Uganda, si ya Buganda. Kyagulanyi ayagala kubeera pulezidenti wa nsi ya Uganda, so si a subset of Uganda, Buganda. Nedda. Nga bw'olaba Pulezidenti Museveni omu Westerner bw'ayagala okuddamu okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda yonna, so sigamba nti kulwokuba ye Munyankole nti agenda kubeera pulezidenti w'Abanyankole. Nedda. Ekintu ekyo kye mugezaako okugamba kirina kukola ku bantu bano be bayita abakulembeze ba representatives abazi constituencies, nti Omuganda abeere mu Buganda, Omunyolo agende mu Bunyolo, Omunyankole gende wamwe mu Bunyankole, so si kuddira Busoga ate mubaleete mu Buganda kaba kamanyiiro. Naye omuntu agenda okukwata eggwanga Uganda yabeera n'obuvunaanyizibwa ku ggwanga Uganda lyonna. So Mwami Kyagulanyi njagala nkwebaze, weebale nnyo, weebalire ddala okulaga ensi nti si buli Muganda nti tategeera, era si buli Muganda nti musosoze okutuuka ku levo esosola omulambo, nti ate era si buli Muganda nti mujega. Nedda. Mulimu Abaganda nga nze
Sembatya Eddie Mezaya ayagala ebintu okutambulira mu pipeline. Bw'oba tonnaba kuŋŋamba nti emmese erumya omuntu, njagala ombuulire omuntu oyo emmese emusanzeewa. Ekyo kyolina osooka okuŋŋamba. Yensonga lwaki olaba abantu abasinga bali paralelo ne Eddie Mezaya. Oli ajja kujja agambe nti Eddie, abamu bagamba nti simanyi bagamba batya nti ndi nampa wengwa. Nedda, siri nampa wengwa, nze ndi muwagizi w'enyaleero. Naye bwe ndaba ekituufu ekikoleddwa omusajja Kyagulanyi nga kino ekyokugenda ku malaalo n'awa respect elder eyaliko omukulembeze w'eggwanga nga n'entebe Bobi Wine gye yeetaaga okumuwa respect era okulaga obumu nti wadde ndi muganda Kyagulanyi naye ensi yonna namwe ba West Nile muli bantu bange. Ekyo siyinza kera kumakya nenkivumirira. Era neegayiriddemu ababadde bankubira amasimu ku nsonga ya Kyagulanyi, temuddamu kunkubira ssimu kuba nze siri mujeganga mmwe. Nze ndiwo okusala mazima wadde simuwagira politikale. Era mbadde nsaba Bobi Wine tunoonyeze ewaziikwa Lutwa ogendeyo, tunoonyeze ewaziikwa Lule ogendeyo, tunoonyeze ewaziikwa Binaayisa ogendeyo. Abantu abo bakola ebintu ebyo ebinene balakwena ogendeyo, kubanga omuntu bw'afa aba afudde. Tebagenda kuva mu ntaana ate kuddamu kumwegattako. Bannayuganda, what is you? Is you education? No. Mbegayiridde. Never promote impunity and discrimination. Bobi Wine is intending to be the president of the whole nation, not a small portion of Buganda. Mutujeko okutijja nammwe. Imwe babagambye nti omuntu atambuza obukyayi, asiba obukyayi, ye Muganda yekka. Kyagulanyi abakola ki? Ngamba mu Abaganda abali mu kutijja mu kusirikaga nnyo. Imwe mulibeerako ndi positive. Gwe togenda n'olima ebijja byo, togenda n'olambulako bafuubo, ne mubakolera emikolo ng'okwabya ennyimbe, abamu mukola emikolo okubasabira, okubasaalira zidduwa. Abantu bali be mubakolera emikolo be mugenda ne mulima ne mwabiza ennyimbe baba bagenda kuvayo mu ttaka bajje babeegatteko. It is a sign of respect. Era nange nga Eddie Mezaya kennaagenda e Uganda omuganda nze ngenda kweteekamu ezange ngende we baziika Milton Obote nange muwe respect ng'omuntu eyaliko president wa Uganda era ng'omuntu omuko wa Buganda. Ndowooza muntegedde. Bombo Youth, Eddie Mezaya, Sembatya, Kyagulanyi w'Embogo, wakola bulungi. Weebale. Naye toweerabira mwami Kyagulanyi, sikuwagira politikale. Eddie, ekalangaalo, Emitiana ku muzikiti. Bw'oyogera eby'amazima osobola okusigala ku kigambo kyo, naye ate buli w'olimba kikwetaagisa ebigambo ebirala 10 okusobola okusigala ng'okyayimirizaawo obulimba bwabwo. Kati nno gw'ayagala amazima wenywereze ku Eddie Mezaya, a source of truth with no intimidation. Atatiisibwa.